بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهرها، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله واجتهدوا وأحسنوا النية. فيكم من أناس صاموا معكم رمضان الماضي وهم الآن من أصحاب القبور، وكم من أناس لا يكملون رمضان يهجم عليهم الأجل قبل إتمامه. أمتنغ الله سبحانه وتعالى واجتب الله سبحانه وتعالى yatuwangazza tusa mu kaseera kano nga tukyalimu ababalamu, era nga tumwebaza Allah okubeera nti tuli mu abo abasisinkanye omwezi ogwa Ramadani guno, nga tumusaba Allah yanukule okusiiba kwaffe ya Rabbi, amin. Baganda bange ab'ebitiibwa, mbakubiriza nga nange seereseeyo, ittaqullaha, tubeere nga tutya ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitahidu wa ahsinu, tulongoose era tunyiikiire nnyo, tulongoose n'enniya zaffe ze tusiibirako, kubanga muganda wange nsaba okimanye, fiina min unas, muffe tulina baganda baffe bonna be twawangaala nabo, swamu twasiiba nabo, oya bulungi, au sumna twasiiba nabo Ramadani al-maadi, omwezi gwa Ramadani ogwaggwa, wa humul ana min ashabil qubur. Ng'olwaleero tebakyaliwo, wabula tugamba nti nno rahimahullah, twogera bwogezi Allah musaasire takyasobola kwesiibira. Wa kam min unasi, bameka mu bantu boolabako olwaleero la yukammiluna au la yakmiluna Ramadan, bameka mu bantu bamanyi olwaleero nga tebamazeeko Ramadan, ne bagenda ne badda eri Allah, wallahi nga omwezi gwa Ramadani tebagumazeeko, ne babeera nga oluusi tebazze eri Allah, ne babeera nga bagenze ku bitanda, ne babeera nga abamu endwadde zibakwatidde mwezi gwa Ramadan au ala bidayati Ramadan. Bwe kityo nno wekitiibwa, fashkurullaha subhanahu wa ta'ala ala ma manna bihi alaykum min an uballighakum Ramadan al-mubarak. Okubeera nga twebaza ekitiibwa Allah ku byengera ebyokubeera nti atuyingizza ntubeera mwezi ogwa Ramadani, kuba okusisinkana omwezi ogwa Ramadani tukiddamu ab'ebitiibwa nti kikulu nnyo, kya bbeeyi nnyo, kya bugagga nnyo, ekimu ku byengera ebisinga okubeera eby'ebbeeyi. Baganda bange ab'ebitiibwa, mbakubiriza nga mbagamba nti tunyiikire ebiseera byaffe byonna mwezi guno gwa Ramadani. Omutontomi omu yatutegeeza n'atugamba mu bigambo bye, ng'ategeeza yagamba nti qul li ahli dhunubi wal athami, gamba bannannyini mazambi abo n'aboonoonyi, qabilu bilmatabi shahru siyami, mubeere nga musembera mudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, mubeere nga mwenenya olw'okuba nti omwezi ogwa Ramadani guzze. Lwaki? Innahu fi shuhuri shahrun azim, kubanga guno mu mwezi gwa bbeeyi, munnange wajibu haqquhu akidu zumami,
ogwanyeetaaze haqqi zaago buli mwanadamu n'ozituukiriza mu buli mbeera yonna gy'olimu. wa aqillu lkalaama fiihi nahara, bannange tufunze ku bigambo emisana twogera nnyo. Bannange twogera nnyo, tukendeeze ku ebyo bye twogera. Tukole ki bwe tunaamala ekyo ekikuggisaamu oba ekikukendeeza ku bigambo ebyo ebitalina makulu, kubeera ng'ojjukira obwekitiibwa Allah. waqta'u laylata bituuli lqiyami, ebiro tuleme kubeera nga twebaka nnyo, wabula tubeere nga tusalako ku biro, tusobole okubeera nga tuyimirirako akadde akawanvu. iltamisu fiihi laylata alqaddi watruk iltimasa liha au iltimasa laha ladhidha almanami, tubeere nga twenyikira nnyo, twekwate nnyo ku biro, tusobole okusisinkana ekiro ekya laylatul qadri. Twerekereze iltimasa, okubeera nga twagala nnyo, twegamba twekwata nnyo mu kiro ekyo, laha ladhidha almanami, nga tunyimirwa nnyo obuwoomerevu bw'okwebaka. rabbi amitni ala itiqadi jamil, ayi Allah tukusaba otujjulire ku nzikiriza entuufu ennungi, wattibaai lmillati lislaami, n'okugoberera enkola eno ey'obusiraamu. ikhwata al ahibba, baganda bange ab'ebitiibwa, mawduuna mawsul, omusomo gwaffe gugenda mu maaso, oba omulamwa gwaffe gwe twatambulirako, nga tuli ku bye tuyita faddulu au fadail, ebyo ebisukkulumu ebiri mu mwezi ogwa Ramadani. Omwezi ogwa Ramadani, ensonga ey'okuna gye tugendako olwaleero, okusiiba la mithla lahu wala adil, teriiyo kikyenkana mu bulungi era teriiyo kikifaanana mu bulungi. owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ejjibwa ku abi umama radiyallahu anhu qaala, yagamba qultu ya rasulallah, nagamba wange gombaka wa Allah, murni bi amri yanfa'ni Allahu bihi, ay ansaba mbaka wa Allah obeere ng'onagirayo ensonga gye ngenda okubeera nga neegasa naye eri Allah subhanahu wa ta'ala, gye ngenda okubeera nga nfunamu ebirungi ntoke eri Allah subhanahu wa ta'ala, gye ngenda okubeera nga nange kennyini ng'omuntu neegasa nayo mu bulamu obw'ensi, ate n'oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi nga nkyegasa nayo. Faqala sallallahu alayhi wasallam, omubaka w'ekitiibwa Allah n'amugamba, alayka bisawm, alayka bisawm, nkukubiriza nnyo okusiiba. imma sawm Ramadan, oba kusiiba nnaku za Ramadani, au okusiiba ebbanga erisigadde. Yamugamba alayka bisawm, nkukubiriza nnyo okusiiba, olw'ensonga fa innahu la mithla lahu, olw'ensonga okusiiba teri kintu kikufaanana. wa fi lafdh fa innahu la adla lahu au la adluhu lahu au la adla lahu, teriiyo kikyenkana. Lwaki okusiiba tekulina kikyenkana kukwenkana? Ebintu bingi nnyo by'otunuulira mu kusiiba ye ibaada omwanadamu gy'akola nga mu butuufu yandibadde asobola okukola kyonna ky'ayagala. Sirran, kirizagaana, ye ibaada omwanadamu gy'asobola okukola sirran, kubanga oli waddembe okweggalira mu nju ne mukyalawo, n'otabaako kintu kyonna ky'oyolesa, n'obeera mu nju ne mukyalawo n'ofuluma naye nga mulaga ebweru nti musiibye, nga munda mu butuufu temusiibye. N'obeera mu nnyumba n'osobola okulaba amazzi n'otetenkanya n'ofumba caayi n'okola ki n'okoowa ku mirimu yonna gye muli, naye nga ebyokulya bikulyawo, wallahi nga tosobola wadde okukwatako akantu.
naye lwaki li'udhmatihi olw'obukulu bw'omwezi ogwa Ramadani ekyo nno kikuleetera okubeera ng'okakasa nti nno mu ibadaati zonna omwanadamu z'akola la mithila lahu. Omuntu asobola okusaala liyura nnansi, abantu basobole okumulaba nti yasadde, banaagamba batya nti sisaala jjama. Omuntu asobola okukola hijja n'agamba nti bana n'abatya nga nina ssente nga sikoze hijja. Omuntu asobola okuwa zaka n'agamba kanjuwe banjogereko. Naye omuntu okusiiba asiiba n'abeera w'abedde ne yeekuniza mu bwomu mu ye nga ye ali eyo yekka gy'asobola okukyusiza embeera yonna. Ibadallah, baganda bange ab'ekitiibwa, fa innahu la adla lahu. Olw'ensonga Ramadani oba okusiiba kwonna la adla lahu, teriyo kikyenkana, kyanjawulo, kya bbeeyi, ekyo nno kye kimu ku ebyo ebyeyawulidde n'ebisukkulumu by'okusiiba. Ensonga endala baddu b'ekitiibwa Allah, as-sawm yudkhilu al-janna min baabi ar-rayyan. Omwanadamu bw'aba asiibye agenda kuyingizibwa ejjana y'owekitiibwa Allah ng'ayingirira mu mulyango oguyitibwa ar-rayyan. Naye nga ki ekimuyingizaamu? As-sawm, okusiiba. Nsonga nkulu nnyo, emiryango mingi, naye omulyango guno gweyawulidde basiibi bokka. Era bw'onaaba ng'osiibye nga bwe twalaba mu mulundi gwaffe ogwaggwa, omubaka sallallahu alayhi wasallama mu hadithi mwe yatutegeeza n'atugamba man swama yawman, oyo yenna aba asiibye olunaku lumu lwokka naye ng'alusiibye fi sabilillah, ng'alusiibye ku lwa Allah, mu kkubo ly'ekitiibwa Allah. Bangi basobola okusiiba naye nga nasiibye ku lwa Allah. Tobalaba nti nasiibye ameevu, tobalaba nti nze nasiibye bensinga kwagala, tobalaba balina ebintu bye basiiba biri awo byagetegete, naye bw'ogenda bigattagatta bikugetageta. Mu hadithi ya Sahal ibn Sa'adi radiyallahu ta'ala anhu marfu'u, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna fil jannati baba, mu jjana mazima mulimu omulyango, yuqaalu lahu rayyan, omulyango ogwo guyitibwa rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuuna yawma al-qiyama, gugenda kuyingizibwamu, bagugenda kuyingirwamu, bagenda kuyitibwamu, bagugenda kugendamu basiibi bokka olunaku lw'ekiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, teriyo muntu mulala yenna agenda kuguyingira atali bo. Yuqal, kigenda kugambibwa yawma al-qiyama, abakoowozi bagenda kukoowola aina as-sa'imun, baliriddawo abasiiba, fayaqumun, bagenda kuyingira bayimirire babeere nga bagenda bayingire omulyango ogwo, la yadkhulu minhu ahada ghayruhum, teriyo omulala yenna ne bwe banaakola batya abaagala okuguyingira agenda kuguyingira. Ne fa idha dakhalu ughliqa, bwe banaaba nga bamaze okuyingira omulyango ogwo gugenda kubeera nga guggalibwa. Tusaba ow'ekitiibwa Allahu subhana abeere nga ateeka mu bantu abagenda okuyingirira mu miryango egifaanako bwe giti egy'enjawulo, egy'ekitiibwa nga giri khasatan ku bantu ab'enjawulo, nga mujja mwe muli omulyango gwa Rayyan. Ensonga ey'omukaaga abadde w'ekitiibwa Allah nga tugatta ku ze twasookerako, as-siyaamu kafaara, as-siyaamu kafaaratu lidhunubi, okusiiba kuno munnange mutango oba kisonyiisa eri amazambi. Mu hadithi empanvu mugijjukira bulungi abasinga ogimanya, Nabbi sallallahu alayhi wasallam mwe yagambira nti okuva ku swala okutuuka ku swala, okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma, okuva ku Ramadani ila Ramadani, yagamba mu hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa arda, yagamba nti nno omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba
yagamba fitnatu rajuli fi ahlihi, bannanga abasajja balina ebikemo eri abantu baabwe, bannanga abantu baffe bakyala n'abaana bikemo gye tuli. Bw'atyo Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba. Olw'ensonga abantu abo bintu bingi nnyo bye bakola, ne tubeera nga tukkakkana okubagambako, ne tubeera nga tutya obbagambako, ne tubeera nga twerekereza obbagambako, ne tubeera nga tukwatibwa ensonyi obbagambako, okubazza ku mulamwa naye nga babikola. Wa nahnu shahidun, nze nga naawe tulaba. Omukyala n'agamba nti nze nja kukola bwe nti, ng'omusajja olaba n'ogamba kamuleke. N'ayambala bubi ng'omusajja olaba n'ogamba kamuleke. Sijja mugambako omukyala ajja kunyigira. N'omuwulira ng'ageya n'ogamba kandike mukyala wange. N'omuwulira nga tasadde n'omulaba n'ogamba kamuleke alisaala. N'omulaba ng'ebikolwa byonna abaana babikola n'abantu babikola ab'ewaka n'ogamba katubireke. Okusingira ddala abasajja abalina ku ssente, okusingira ddala abantu abalina ku bitiibwa, ng'abaana baffe boogerwako mwana wa minisita, mwana wa MP, mwana wa Sseekagundi, ne tubeera nga tubaleka. Kyava agambe fitinatu rajuli, ebikemo by'abasajja fi ahlihi, oba ekikemo ky'omusajja kiri mu ki? Kiri mu bantu be. Wa maalihi, tasarrufaati, engeri gye tusaasaanyaamu ne tufunamu ensimbi zaffe. Ebikemo biri mu nsimbi omwo. Ensimbi ogiyingizza otyo omaze kukumpanya, ensimbi ogiyingizza otyo olina gwosse, ensimbi ogiyingizza otyo olina gw'otemeredde, ensimbi ogiyingizza otyo olina gw'olimbye. Mu mbeera zonna omwana Adamu n'awangalira mu makubo ago. Muganda wange ow'ekitiibwa Nabbi agambye nti nno ebikemo biri mu nsimbi zaffe, ebikemo biri mu nsimbi zaffe ze tulina. Era tubeere beegendereza nnyo ku nsimbi zaffe ne mu by'obugagga byaffe byonna, kubanga mulimu ebikemo bingi. Buli omu osobola okutawasa, osobola okugaziya n'olaba kyenjogerako kyekifaanagana kitya. Gwe wetunulire mu bintu byo by'otambuza obitambuza otya. Ojja kwesanga emmali eyo yennyini yeekulemesezza okukola hijja, emmali eyo yennyini yeekuleetedde okufuna takabbulu, emmali eyo yennyini yeekuleetedde okukakkanya abasigadde, emmali eyo yennyini yeekuleetedde okubeera nga ggwe oli wanja, olaba oli wanjawulo ku basigadde. Kamminna bameka mufe ababaddeyo nga bashahada, abalabye ku bigambo ebyabadde biyitingana nga baziika omusajja omu ku bannayuganda bwe yaziikiddwa mu ntaana ye ekyasoose okuyibwamu gwabadde mwenge. Ezo zonna fitina zaaki? Nsimbi. N'agamba Omubaka sallallahu alaihi wasallam wajaruhu, n'agamba ne muliraanwa we ne baliraanwa baffe, munnange ebikemo gye tuli, fitina gye tuli, bigezo gye tuli. Olw'ensonga muliraanwa we omuyisizza bubi, muliraanwa we olidde ng'asuza enjala, oyiye emmere kasasiro muliraanwa we talidde, ogulidde abaana bo buswiiti ne babulya ebweru ng'abamuliraanwa wo balaba, gw'oggyewo akagatto ka muliraanwa wo, gw'ogenze ku muliraanwa wo n'oyiwayo amazzi, gw'okumya omukka ne gugenda ewa muliraanwa wo. Subhaana maliki dayyaali, gw'otaddeko ebidongo ne bikuba nnyo ewa muliraanwa wo n'anyigirizibwa, gw'okola olugambo ku muliraanwa wo. Mukazi gwe gw'ayambadde obugoye obumpi oyite ewa muliraanwa wo asobole okusikirizibwa akwegatteko, gw'otemeredde mukyala wa neiba, gw'ofumbye enva ne zikola akawowo akangi ewa muliraanwa nga talina ng'agenda kufuuka fitina eri bbaawe. Okimanyi nti ezo zonna fitina zizze gy'oli? Naye yagamba ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam tukaffiruha as-sala, ebintu ebyo byonna bijjibwawo n'esswala omwanadamu buli bw'asaala. Allah bimusonyiwa olw'esswala eno. Buli bw'ogenda okusaala ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah asonyiwa amazambi agali wakati w'esswala n'esswala. Wasiyam, buli bw'osiiba Allah akusonyiwa amazambi ago, Allah n'abeera ng'agakuggyako, ag'okubeera nga ebyo byonna byonna bye tulabye bibaddewo. Ebbanga ly'omala nga buli bw'osaala n'osiiba fatuubu ila Allah au tubta ila rabbik, weenenyeza eri Allah wo n'omugamba ai Allah kino
Allah agenda kusonyiwa. Akhil karim, ukhtil karima, muganda wange omulungi ow'ekitiibwa, mwannyinaze ow'ebbeeyi, nkukubiza nga nkugamba nti wassadaka, n'okusaddaaka, ebintu bino byonna bw'obigatta mu Ramadani mwebiri. Fa akthiru fiihinna, mubeere nga muyitiriza nnyo mu bintu ebyo. La'alla Allahu yatakabbalu siyamana, oba oli awo ekitiibwa Allah agenda kukkiriza okusiiba kwaffe nga tukoze ebintu ebyo bitusembeza eri Allah tubitegedde. Ebyo nno bye birungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan. Ekirungi eky'omusanvu muganda wange ow'ekitiibwa, wasiyam, okusiiba, wal Qur'an, oba ekisiibo ne Qur'an, yashfi'ani la abdi yawma al-qiyama, bigenda kuwolereza omwana Adamu ku lunaku olw'enkomerero. Bigenda kuwolereza olunaku olw'enkomerero, nga bisaba Allah abeere nga akusonyiwa amazambi ge wakola, nga bisaba Allah abeere nga akutaasa omuliro. Twagambe nti man saama yawman fi sabilillah, omuntu yenna asiiba olunaku lumu mu kkubo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'alusiiba mu kkubo ow'ekitiibwa Allah, kusiimisa ow'ekitiibwa Allah. Yagamba nti no ba'ada, mu riwaaya endala, ba'ada Allahu wajhahu 'ani nnaari 70 kharifa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga yeekesa oba asembezaayo oba nga akwekesa akutaasa omuliro olunaku lumu. Yagamba 70 kharifa. Abamanyi bwe baali bannyonnyola ekigambo kharifa bagamba nti mwaka gumu. Kharifa kitegeeza omwaka, wallahu ta'ala a'lam. Kati emyaka emeka egyo? Olunaku lumu n'olusiiba Allah akwekesa okuyingira omuliro, bajja kukutaasa omuliro 70 khalifa. Emyaka 7 yawman, olunaku lumu. Kyavudde agamba nti nno mu hadisi ya Abdullah ibn Umar Amru radiyallahu ta'ala anhu, yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam, yagamba as-siyamu wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Munnange Qur'ani n'okusiiba bigenda kujja bikuwolereza eri Allah ku lunaku lw'enkomerero. Yaqulu siyam, okusiiba kugenda kujja kugambe nga kugamba ni ayi rabbi, omulezi wange Allah, omuddu wo yani Muhammadi, omuddu wo yani Sumayya, omuddu wo yani Janati, omuddu wo yani Salaha, omuddu wo yani yenna erinnya lye liri mana'tuhu ta'am. Ayi Allah, omwana Adamu yali ayagala okulya, wa mana'tuhu, ne mugaana ne muziiza, nga buli wadde n'agamba inni swa'im, sisobola kulya nze nasiibye. Wa shahawati binnahari, ng'alaba ku mukyala waawo, bannanga omukyala ng'akuyise maaso, wallahi owulira nga wenna emirimbo ogirina. Naddala ng'omukyala wo wa halaali n'akuyita maaso n'agenda, owulira ng'ogamba obaka mugoberere ejjalaze. Newa kaifa, kiri kitya ku muntu yakufa an hadha, eyeekoma ku nsonga y'okugoberera mukyala we, ng'ayambadde obugoye buno bwe musinga okwagala, ng'osanze bbaawo ng'ayambadde kanzu eri awo nkalu ava mu kinaabiro naawe omutunuddeko. Ne wallahi anta swa'im, enti swa'im, ng'olaba wallahi mushi mumkin, mushi yanfa, tekisoboka okubeera ng'ogenda eri omusajja. Lwaki? Ogamba ana swa'im. Awo kisiibo kigamba nti mana'tuhu at-ta'amu wash-shahawati bin-nahari, kuba ebintu abantu basinga okwagala, okulya n'obwagazi. Abantu tubyagala nnyo, kyagale kigaane. Ebyo byonna n'obyerekereza. Naye ekisiibo kigamba fashfa'ni fihi, ay Allah, nsaba muwolereze, nsaba okkirize ku lwanga ayingire ejjana. ويقول القرآن نيغامبا منعته النوم بالليل, أي الله مدون نملمس وكويبا كيتشيرو,
namulemesa yabeera nga asoma nze nayimuka n'asala ko asoma nze enabeerawo nga asoma nze subhanallah. Ai Allah nkusaba okkirize muwolereze fayashifiani Allah nabi ajabbiwa obuyinza bijja kuwolereza omwanadamu ku lunaku olw'ekiyama. Lwaki? olw'obulungi bw'okusiiba n'okusoma Qur'an. فأكثروا في قراءة القرآن ميتريزن nnyo batuyitirize nnyo okubeera nga tusoma Qur'an tuyitirize nnyo okubeera nga tusoma Qur'an. abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ibadaati zaffe zonna ze tukola ekiro n'emisana. nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza omwezi gwaffe ogwa Ramadan. nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza emirimu gyaffe gyonna emirungi gye tukola. tusaba Allah abeere nga afuula omwezi ogwa Ramadan nsonga enkulu ennyo ey'okubeera nga atusonyiwa amazambi gaffe gonna ge twakulembeza. ayi Allah tukusaba otaasa eggwanga laffe oliwo abakulembeze abaagala obusiraamu otutaasa abakulembeze abatunywa ne batunyunyunta ne batumalamu ng'ate tetubafunamu. tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala ositule obusiraamu oggwanga laffe Uganda n'amawanga gonna n'ensi yonna. ayi Allah tukusaba otaasa abawalimu baffe bonna abali mu makomera abavundirayo Allah abantu abo Allah abagezaako okubeera nga babalimirira nga bayingira mu makubo gaabwe. ayi Allah tukusaba ofuule amayumba gaabwe nga muyonga obafuule nga bo bennyini ekitagasa obateeke obafuule ab'owansi. Allah tukusembera gy'oli mwezi ogwa Ramadan nga tusaba Allah okkakkanya abantu abo abasazeewo okubeera nga balinnyirira abamanyi baffe. Allah tukusaba Allah abantu obeere ng'obakwatako n'omukono gwo ogw'ekyuma n'omukono gwo ogwa ddyo. Allah obeere ng'obajja mu bulamu obw'ensi nga nabo balinga abatafaananikako. ayi Allah tukusaba batwale nga bwe watwala ba Abu Jahali obakwateko nga bwakwata ku Abu Jahali obakwateko nga bwakwata ku Firawuna olw'okubeera nga batakabadde ku ddiini yo. Allah tukusaba Allah obeere nga eddiini yaffe Busiraamu ogifuula nga ya waggulu. ayi Allah tukusaba otuwa abakulembeze abagenda mu byobufuzi bya Uganda abasiraamu nga basobola okwogerera obusiraamu so si abeeyagaliza bokka n'embuto zaabwe nabeera nga balekayo okubeera nga bafa ku busiraamu. ayi Allah tukusaba otukumire abaana baffe obateeremu emikisa ya Rabbi. ayi Allah abawuulu mu bo tukusaba Allah obeere nga otuwa abakyala abalungi. ayi Allah abakyala mu abo Allah abawuulu tukusaba nga bawaba abaami abalungi. ayi Allah mwabo abalina abakyala n'abaami tukusaba Allah buli omu omugondeza abantu be obamuwemu ekirungi obafuula ensonga y'okubeera nga bayingira ejjana. ayi Allah tukusaba oteera emikisa mu maali zaffe otugondeze bakama baffe be tukolera naffe obeere ng'otufuula abalungi eri gye bali birahmatika arhamar rahimin. ayi Allah tukusaba obeere ng'okkiriza okusiiba kwaffe oteekemu abo abanadamu abagenda okuyimirako Laylatul Qadri. ayi Allah tukusaba otusinkanye Laylatul Qadri tubeere nga tugiyimirako ya Rabbi birahmatika arhamar rahimin. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. wassalamu alaykum wa rahmatullahi